Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Kweli tugende kweli sanyuse nnyo okuddamu okubeera nammwe ekiro ky'olwaleero ku television ABS ebawumuza ebirowoozo era nga tuli ku program yammwe Namwatulira nange omwonjezi waayo nga vijjo era nga mukola kyakabi nnyo kya bbeeyi nnyo kubanga mwekuumira ku lutimbe luno. Ekiro ky'olwaleero tugenda kuba n'amabaluwa ge tugenda okusoma oba amabaluwa gali abiri naye nga okusokera ddala njagala okubajjukiza nti program eno ebatuusibwako Sheikh Zaid ow'Emutundwe awo opposite University y'abasawo mulombi w'edduwa awenya agazibu agafaananiriza ebisiraani obulogo n'embeera embi yonna ebekwezinzeeko obutafuna n'obwavu n'ebigenderako. Kale mwine Sheikh Zaid awali Emutundwe opposite University y'abasawo abe nga akulombera dduwa obe nga otereera ebintu nga bitambula bulungi naddala muguno omwaka omupya. Sijja balwisaayo mwena njagala obategeeza nti omwaka guno tulina baluwa zetugenda okuba nga tusoma nga tuzisoma concurrently. Era olwaleero mu studio nina abaami babiri. Abaami bano nga bombi baze kwatula twalinako abakyala mu studio ne baatula kakati n'abaami ne bagamba naffe tulina ebyokwatula era ekiro ky'olwaleero nina abaami babiri ngenda kubasaba nga tetunabagenda wala basooke babe nga babeeyanjulira era tuleke tulabe ebbaluwa zaabwe ze bawandiise bwe zaatambudde. Kantandike n'omwami ali ku mukono gwange ogwa ddyo. Sebo amannya go ne gy'ovudde. Sempija Innocent okuva Nansana East 1. Okay, ate gwe Sebo? Bino mukyalo Robert okuva Nansana Wakisoganda. Ganda. Okay, mwami Sempija ne balina omugisha tusanyuse okubalaba mu studio. Balina omugisha Oluganda olumanyi? Nze ndi Munyankole naye Oluganda lundumanyi. Okay. Kale bampandikira ebbaluwa bbiri bano abaami naye nga bwe nabagamba it's my tradition si kirungi kusoma bbaluwa ate emala eddibwemu. Nze ebbaluwa mba ngitegedde omulama gweriko ne bannyonnyola mpozi bwe muba mukebeerabidde awo ne mba nga mbajjukiza. Kati njagala tusooke tuwulirize story eya mwami Sempija Innocent ow'e Nansana atubuulire ekimuleese wano okwatula era ayagala kwatulira ani. Sempija Innocent okuva e Nansana East 1 nzize mu studio za ABS television nga nzize kwatula naye okwatula gwenjatulira mutuufu nagenda nempasa omuwala naye nga twasooka okubeerako boyfriend ne girlfriend ne tutambulamu akabanga nga mweyagala. Kabanga ki? Akabanga katonotono ke twagenda nga tweyagala myezi nga 8 n'atuuka n'angamba abikooye ayagala okwewuba mu kkubo nga ayagala mutwale eka nange saabeera mubi ne muleeta wake wange naye ate bwe yatuuka wake wange ne tumala akabanga mwaka gwa 2 kati tubadde tutuuse mwaka gwa 3 naye ate nga empisa zayina ngenda nzigumiikiriza. Wamuwasa muyina omwana? Tetuyina mwana. Yena maaso. Kale nabeera n'empisa embi naye ne zinnemu okugumiikiriza. Nagumiikirizako katonotono naye okutuusa mu kiseera kino yafuna empisa embi. Yazijjowa yazifuna yagulangule empisa ayiga njige. Kale mwatandika taziina? Twatandika taziina. Omanyi omukwano bwe guba gutandika kuba kwenyiriza na kwekuba buwoowo naye nagenda okukizuula nti gye gugwera oba otuyanye ne guleeta n'akatuuyo. Kale ne binsobera naye empisa ze yali ayina zaali empisa embi 3 zojjukira oba ezaaliwo oba ezasinga okunyigiriza ennyo kubanga yasooka namuwanga ssente agenda agula engoye mu katale
ayambala atambuleko bulungi ng'abantu naye ate bwe ntuuka nga nsanga ayambadde obugoye obumpi obunswaza oba obukusikiriza obunswaza kubanga nalibadde nga nsikirizibwa oluusi nga tuli munju muffe naye ate ngenda okutuuka nsanga atambula ne muba neyiba ayambadde bugoye bumpi mutuufu nga buli omu yeebuuza oli mukaani ayambala obubi bw'atyo. Yali muwala nga mutototo? Yali mutototo era nga bwondaba nange sinze mukule nnyo nali sisobola kitegeeza nze kirabika bujja bwe bwakwata ng'olabye ddala bajja mukwana era omuntu nga tabubidde wuwe aba tamwagala kituufu kale n'ensonga eyo ensonga ey'okubiri yali mukyafu nnyo omukyala nga mukyafu nengenda nga ngumiikiriza embeera eyo obukyafu yali tasobola kulongoosa mu nyumba emyaka 3 gye mwabeera naye nga tasobola kubelongoosa mu nyumba nga nawe tomuyigiriza nagezaako okumuwabula naye nga empisa ate takyusaamu naye nenfuba nnyo okugumiikiriza obukyafu nga tasobola kulongoosa mu nyumba obuliri nabwo nga tabwala bulungi kale mu mbeera ngaeyo neteekako okugumiikiriza n'aba n'empisa endala ey'okusatu eyasinga okunnemerera nga bwe ngenda ku mulimu mba nvuddeyo n'ensanga ate nga mutamiivu mutuufu nekimpisa bubi nnyo. Yali anywa omwenge okwabula obwabuzi? Simanyi bika bya mwenge byali anywa ndowooza yali afiisa kuzaakameeza ze namuwanga kale nze bwe ntuuka nga nsanga omwenge gagumpunyirira nze ndi musajja sinywa mwenge kale embeera eyo nenyigiriza nnyo okutuusa lwe namugamba yeeyiiye afune ekkubo lyakwata nange nfune lyenkwata nja kufuna omukazi omulala naye afune omusajja omulala. Lwali lumu nagenda okutuuka nensanga nga ayagaddewo ebisumuluzo nga abirekedde baneyiba ne babimpa ngenda okukebera mu nyumba nensanga yayitisa ebintu byange ebimu ebyamwanguyira okutwala nange tekyannuma nnyo kubanga nali namukooye n'abitwala ebintu nembeera awo mu kaseera katono ate ngenda okudda nensanga ate yakubye edirisa nayasindabirwamu kale nekinyongera okubeera ate teyabba teyafuna kuyingira wabula olw'obusungu ndowooza yakubba edirisa nayasindabirwamu ku ssaawa eno landlord ali mu kuŋŋamba nsasule edirisa ndizeemu ekyo nekyeyongera okumunkyayisa naye bw'abeera eyo bwankubira amasimu nze amazima bwe mpulira eddoboozi lye essimu nga njijjako kubanga enamba yenagidiriitingamu. Namukoowa n'olwekyo nayigaga Agnes nzize wano mu studio za ABS television okukwatulira onveeko nfiireko ddala genda onoonye abasajja abalala nange noonye future twawukanire ddala tuddamu nakundowooza mu birowoozo kubanga sikulinako suubi sikulinamu mwana nesonyiwa okuva olwaleero gy'oli nkimanyi nti ondaba era n'abatulaba bangi abatuwuliriza naye nesonyiwa nanakulaba nga tolabye agezeeko okukuwabula onesuliddala. Nayigaga agezaako okunkweka simanyi na waali watuufu. Kati oyagala kumanyawo? Seetaaga kumanya kubanga namukoowa. Njagala nkubuuza ekibuuzo nga tetunabagenda wala. Yenyabo. Nayigaga teyali mwenzi kubanga mu mize gyalina tuyogedde ku bwenzi. Nayigaga ayinza okuba nga yali mwenzi naye nga tabundaga naye ate wamukwata teyali obugoye bwe yayambalanga nabwo bweyongeranga okulaga ekiri munda. Obugoye yabwambaliranga gwe? Yali badde nga abwambalira mu nju naye ate teyali naye ate nga si kubutambuza ate n'omalako ekyalo n'ogenda simanyi ogenze ku kyala ate n'ogendera mu bugoye obumpi. Omuntu alina okwewa ekitiibwa yekka. Naye ngenda kukuddira banange abalabi baffe abalungi yoyo omwami Sempija Innocent bebebizibu byafuna mu Nayigaga Agnes nze mbiraba bali support yakubaka kati abasajja abamu bambala ebiwanvu bagamba oli mukadde akati ono yayomba nti bambala bimpi kati abantu bakole batya twesibenga Gomesi tukole nga tutya ate naye kirala obukyafu
twatulambulidde obuchafu bwalinga butya nga tayoza talongosa nyumba yali talongosa nyumba n'ekitanda nga kikyafu kati gwe tasobola kukiyonja omusajja abaako emirimu gyakola n'omukazi abaako emirimu gyakola kubanga omukazi tazimba nyumba zamaani omusajja asobola okulongoosa wakaba nange nga tulaba bulijjo abasajja nakwata keeyo nayeraera compound omukyala bw'oba ogenze kufumba nayalako ku buliri lwaki ogamba mbu nno omusajja alina kukola bino omukazi akole bino ebyo byadda kale gamba nti ze principles zo naye tekigana kuyambako ate olumu munnange abaana bawala bagenda ne bava ewaabwe nga tebasomeseddwa nga kuteekateeka waka okitegeera naye kati gwe bw'oba okimanyi nga kuba nsuubira wali omusingako ku bukulu oyinza okuba wayita owasanko naye si nsonga bw'oba okimanyi nti bibeera bityo muno omuyambako n'omugambo wange obuli tabunyiridde twabukunkumudde bulimu ettaka oba bwe bityo ne bwe bityo oba bweyonje n'ebigambo bwe bityo omuntu omuyambako nga munno kyenjagala okugezako okutangaaza omutesitesi omuwala bw'aba ng'anoonya obufumbo alina okugondera ku mateeka ga bbaawe naye ate bagamba nti sifuge bw'afa azunga genda ofe ng'ozungira eyo tokolima genda onoonyere eyo abasajja abalala naye nze nakuko okusinziira ku mpisa zo genda toddangamu nakunteeka mu birowoozo byo sikwagalira ddala okyaye naye nayigaga Agnes kakati ebyo ebintu byokola ng'ebyokasuka amayinja ku nnyumba z'abendi bajja kusiba walibadde obyesonyiwa n'obanga ofokasinga ku bintu ebirala oba okufuna omulimu oba okukola ebintu ebifaananako bwe bityo bw'onootandika ogenda ng'okola effujjo ku Innocent ojja muleeta obusungu naye bw'oba okyamwagala nze mmanyi ojja bukya buziba abantu basonyiwagana bw'oba okyamwagala kwata sengaawo omutwale wa Innocent mwogere bijja kusoboka ojja kukaka namaze ebbanga ki nga mwawukanye tumaze emyezi 5 ekyo gyokka agwe kakuteeke ne ku poozi kansooka enzire wamwambe balina omugisha ssebo gyebaleka oba tubogere lunyankwe twogere oluganda tuli ku ttaka lya kabaka kale nnyabo namwe mwebale nnyo abatuuliriza wano baba batulaba tuli live abatulaba kale abatulaba bonna nsanyuse nnyo kujja muno mu studio za ABS television naffe tusanyusa okubeera nawe abatulaba ku ABS zinazze nsaba njagala kwatulira omukyala wange omukyala wo gwobeera naye omukyala nali mbeera naye twawukana wali wamuwasa oba ng'obeera bubeezi nali namuwasa namuwasa mabega g'emyaka 2 namuwasa mukyalo oyo kale tiyampisa bulungi nga nze ng'omuntu wamuwasa bbanga ki aweddewo emyaka 2 mulina abaana tulina omwana omu kale omukyalo oyo namuwasa bwe namala okumuwasa nemutuusa ewaka bwe namala okumutuusa ewaka omukyala n'atandika okuyombayomba n'abantu nebuuza bwe ki ekikuyombya kale nga ndi ku mulimu okuyomba n'abantu ki baranwa nga bavuma oluusi ng'oli ayanise engoye nga kuwaya nosanga ate ye nga zijjewo ate nga ne waya oluusi nga sinaye yali wafujjo bufujjo nimbuuza ate gwe bw'oba oyagala okwanika lwaki oyombayomba n'abantu gwe naawe nyiganyigako oteekeko oyo oyanike kale omukyala nampisa bubi n'abantu netutakwatagana bulungi nga balirwana abamu bona babakyaye nga batandisa otukyawa ote ojjukire bwe mba muli ku muzigo mba mulina okukwatagana bulungi n'abantu bali awo ku muzigo kubanga oyo neibawo yasooka okujja okuyamba ng'ofunye obuzibu kituufu nga tiwali muntu omulala agenda okukola ki okuyamba okujja okuyamba omukyala nampisa bubi omukyala bankugambe ntya simanyi yampisa bubi omukyala nange ningamba kankutetenganyize nkuzeeyo mukyalo kubanga nali nina mukyalo ennyumba yange ningamba ngenda kutwala mukyalo wamugamba genda mutwala mukyalo wamujja kuno ku kibuga ojje kuno ku kibuga kale mwe namugamba omutwala mukyalo
ng'omukyalo w'emputu n'agaana n'agamba nze sijja kugendayo mukyalo. Yali mu Kimusoga? Yali mu Kiga. Awo bajja kuba kibuuka gwe. Nimugamba lwaki kyenkugamba tosobola kiwulira etawuni ekulemye kakati ogenda kusobola ki twali mu kyalo agamba nze sijja kugendayo analayira walayi sijja kugendayo. Kyenakola ningenda nindaba muzeeyi wange ningamba muzeeyi nimugamba omanyi omukyala nemye agamba omukyala akulema atya. Wali wamusasula biri ebyente biki? Nali namusasula buli kimu ewaabwe nga bamanyi. Nagamba omukyala kulema atya nagamba omukyala gwentaddemu sente zange genda osooka omuleete ofune engeri gy'onoomuyiyayiya yonna asooka ajje twogere naye. Nenze gy'omukyala nimugambako bwenamala omugambako nti tulina okugenda mu kyalo. Ng'omugamba nti ogenda genda naye? Mugamba nti njja kugenda naye. Kale bwe twagenda mu kyalo tunyonyola bulungi muzeeyi n'agamba mukyala gira omuleka akakane. Omuleka ewa tatawo? Wa tata wange gira omuleka akakane. Bwe namuleka omukyala namuleka mu kyalo ate mu kyalo yakulira ddala ebintu ebibi nnyo 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 nnyo. Ate wasezaala we? Ewa muzeeyi wange anzaala yavuma muzeeyi ngu ye ngu talina magezi ng'afaanana n'omutabani. Yegwe ogamba mwana yabagatta. Kale nekimalirako ddala n'emirembe. Yava kutya okumuvuma bayomba tebakkaanya? Kale oba ye muvumi buvumi? Muzeeyi kale nga bw'olabanga omuntu awabula abaana be amubala ng'omwana waabe yali amuwabula nyabo kino oleka kuyombayomba n'abantu. Bwe yatuuka yira omuzeeyi gwasigala nga gwe gumu n'amugamba nawe ofaanana n'eki mutabani wo temulina magezi. Muzeeyi n'ajja n'angamba muzeeyi bwe yangamba naye nga kituufu temulina kati waayi kale genda mu maaso n'emboozi ekyo sijja kyongerayo kubanga ye bwe yabalaba yakimanyi kubanga omuntu tosobola musensingira ye alina okuba nga yesensingira. Nayongerako n'ekyokubiri bali haliwo awantu we balimira kati ng'aliwo omurraano ayina bw'alima. Murraano awo ne bamugaana okulimawo. Kati bwe bamugaana okulimawo n'ajja n'akozesa kirimaani ono wange ye ng'akolenga kirimaani. Ne bamugamba nyabo awo wantu wogenda okulima si wawo babagaana okulimawo. N'agamba nze munzijeko kawawa nze tumujja kundeetako olugezigezi nze ngenda kulimawo. Kati nga bakyaliawo nga yakeera 12 n'atandika okulima nali siriiyo. nga wakoma ku kibuga? N'atandika okulima. Bwe yatandika okulima aja defense w'ekyalo n'amugamba nyabo abo bantu babagaana okulimawo. N'agamba bwe genda biki byokola tolina na magezi. Defense n'agamba ono sijja musobola. N'agenda bugenzi ku poliisi. Kati bwe yatuuka ku poliisi naye n'abagamba bye bamugambye. Kati poliisi nejja yamugjawo ng'emukuba n'emiggo. Poliisi kyamugwanira oyo ayagala okuvuma ennyo. Yamugjawo ng'emukuba n'emiggo. Yali ayina omwana ng'agenda mu mwaka. Kati omwana oyo okutuuka ku poliisi n'agamba tumujja kuleka omwana wange bweru nyina okuyingira naye. Poliisi mbamugamba n'agamba ateeka n'akaana bwenyingira nako ngenda kattuga nkatte. Akaanako? Ne bagamba banaayo ne bagamba ono omwana yawasa mukyala ki ono omukiga ng'asusse. Kale ne bisasamaza abantu okitegeera mami? Kitegeera. Bisasamaganyiza abantu ne bikola bubi. Nange gwe kungamba ne bankubira essimu ne bangamba omukyala wo byatukola eno tebinyuma. Mukomera yasulayo. Bwe yamala osulayo enkeera muzeeyi n'agenda n'atwalayo sente n'agamba ono mumanyi mukamwana wange omugjeyo mukomera. Emisango njagala mu kansolingire wano tubimale. Muzeeyi bwe yamala okumugjayo
nange nimukubira esimu nimugamba omanyi nnyawo kyogenda okukola genda sente muzeeyize yasasudde mu kkomera simanyi oba ogenda zijjawo ogende ewamu ozijjeyo osasule muzeeyi sente ze bw'oba owulira ate mukyala okosasuza sente anti yankola bubi wali wamukyawa kwegamba kale nali namukyawa mu mutima gwange kubanga ebintu bye yali akola byali tibinsanyusa bulungi okiwulira naye yakola kimu yagenda nazijjayo sente nalisasula muzeeyi kati ngaweddewo ng'emyezi ng'esatu ena kati nagenda okuwulira ngwate ngwali mukwogera nguwano wagenda kumulema ngutagenda kubeerayo wange nze nensirika sayongeramu puroguramu ndala aweddewo wamulema agenda kweyongerayo simanyi oba gye yali aligenda nagenda okuwulira omulundi ng'aweddewo wiiki nga bbiri ngwate asubye ebintu by'omunju byonna ebibyo byonna mukyalo talina kyeyalekayo siya kozi bamuyita nti watubulidde manyi bamuyita asingwire prosi n'agenda bwe yagenda n'asiba buli kimu kyonna n'agenda ewaabwe kati okutuuka ewaabwe ate musanje n'atandika okunkubira amasimu muko musanje ate jangu tugonjoleze n'ensonga twogeremu abamukose musanje oli yawasa muganda we ye yali ankubira amasimu kubanga ye yagenda oba yatuukira wa muganda we n'atandika okumunyonyola buli kimu kati nebagala nti nimbagamba ono mukyala maze naye emyaka 2 kyendabye nkirabye sikyayagala kale nimpulira ddala nga mu mutima gwange nkoze eki mukyayi ate mukooyi owulire omanye okukoowa omuntu kitegeera kati nze mbadde nzize ku ABS TV oba ali mukunda mwawukanye ebbanga kikati twawukanye nga mu mabega y'emyaka 2 kati aweddewo omwaka kati tomuwulizanga okuva olwo muwuliza ajja nankubira amasimu ali mu Kampala muno ali mu Kampala akolera side zeeyo Wakiso okiwulira akola bwa house girl kati nze bwe nalaba nga bitabuse ningamba omanyi bwe yava mu kyalo nenzija nimulaba bwe nalaba nga bitabuse nimujjako omwana wange bwe namujjako omwana wange nakkiriza omwana namumpa kubanga omwana kati ali mu myaka 3 omwana era namutadde ku ssomero guno omwaka kitegeera guno omwaka kati omwana ali mu kusoma kale nawasa omukazi omulala kubanga nali sisobola kugumiikiriza eryo ebbanga lyonna nze sinafuna nali sisobola kugumiikiriza eryo ebbanga lyonna kati kyenakola nimpasa omukazi omulala bwe nawasa omukazi omulala ate natandika okundingiriza ati abeera mukamooli olwo weekend yali takola kati olwo weekend ng'atandika waliwo neiba nga aconnectinga naye olwo weekend natandika okukola ki natandika kujja nga ndondoola nga ndingiriza nangamba ti njagala kulaba ku mwana wange kakati bananga balabi bafe abalungi abali ku ABS TV tugenda kuwumulamuko kati tukole ku ssente za mukama wange atuteekamu sponsorship mweno program era tube nga tukomawo nga tumaliza story eno yali basa gyenesiga ninali nterekedde amabyange baginsiba bagitwala nakati noonya siterera bakulisaayo nnyo omubulango obwo abakama baffe abalabi baffe abalungi mwebale kwekomera ku lutimbe ABS ebawumuza ebirowoozo era nga tukyali ku programu yaffe Namwatulira nange banange ababbaluwa mwaziwulidde abaami baatula abakyala bakoowu naye nabana abaami balabika nabo bakoowu njagala okubategeeza nga bwe tuwumuddemu n'akalowoozo ekigambo ky'okuba nti oli mukyala oba oli muwala
noba ng'ogenda mu maaso ng'ovuma abantu tekikola makulu era tekikufuula kyakabi wabula kikufuula nze nkitwala ng'omunakyalo kuba omuntu akulidde mu bantu ate kyekikuvumya abantu kati onoobeera mu nsolo z'onoovuma essawulira lulimi lwo ojja kuba nga weesubya ebintu bingi olw'empisa zo embi ate n'ekirala n'ennyambala nayo bambi kati nayo yalemesa mwana muwala evubuka lyali ligenda omwewasize lyali mwewangulidde olw'okweyambaza ebyo byambalira ebbaawo tobyambalira kkubo kubanga mpozi ng'oyagala ekkubo lyonna ligende nga likwana kale katugende mu maaso n'ebbaluwa zaffe tulabe gye byaggwera oba gye binaggwera oba gye biggwera Innocent bagambye omaze emyezi 5 bukyango yawukana ne Agnes nayigaga omusoga agenda kukuloga gwe okomewo mulayini nimba ebadde emboozi yange naye nga nze nkimanyi nti no naddala kati nga bwali nti muwala muto babuulirirwa naaba nga akomawo mulayini bw'oba nga ddala wali omwagala osobola omuwa second chance naaba nga asobola okwerongosaamu teri muntu atabuulira teri muntu atasobya era teri muntu atawuliriza abalabi abatulaba ku televisioni za ABS nzinzize wano okwatulira Nayigaga Agnes nga ndi mukoowu okusinziira empisa nyingi zenvu okwogerako naye era ali mukundaba kubanga empisa embi namulekeranga sente oluusi nga nsanga n'okufumba teyafumbye ng'azinywedde endowooza kwegamba yabanga azinywedde okutwaliza wamu kubanga nagenda ng'okutuuka nensanga ng'atamidde ate emmere nga teriimu nze nga ngenda mu buliri olw'okukuuma emirembe ye ng'asigala awo naye empisa ne zeeyongera okubeera mbi nnyo ddala nga tanaaba Agnes nga tanaaba era nga mukyafu ekiyitiridde mutufu ne kimunyigisa ku mutima nempulira nga si kyakwagala Agnes gende busoga onoonyeyo abasoga nze mutuufu ovumaganyiza abasoga okuba nga tonaaba kyotegeeza nti gwanga yali tanaaba kuba musoga aba muntu kiba kikola kya muntu kiba kikola kya muntu fine naye ate kyetaaga oluusi singa bafumbiddwa eggwanga lye wayinza okugumiikiriza empisa ezo embi bwe ziti ezannemerera ate kankubuulire omanyi musagala nnyo omusajja ajibisa ku bigambo bya mukazi ogamba omuntu nti tanaaba nga tosiibye waka gw'omanya otya nti aba teyanaabye ekisookera ddala manyi ogenda kunziramu ekyokubiri kati omuntu yali anywedde ku kenge okuyingira ekinabira ayinza okuseerera n'agwa naafa ndooza ng'alinda anaaba enkeera banaayi waliwo ekintu ky'osobola okugumiikiriza naye ate tosobola kuseerera yadde okirese nga kyakulabirako okuseerera mu kinaabiro ate n'ogamba ojja kumala kwebaka ng'ente ng'omusajja yagula amasuuka n'agateekaawo nga mayonjo gwe n'ogamba ng'ojja kumala geebaka kale mutuufu embeera eyo n'enzitoyerera nnyo naye nga ndi musunguwavu nnyo era Nayigaga fuba nnyo okunoonya omusajja omulala kubanga embeera zo zannemerera siyinza zisobola anoonya omusogo kale njagala manya kino okuva gy'oli singa ompa kasimuko nenkubira ku Nayigaga Nayigaga nentula naye netuwayanga wetuwaya naawe byonna byeyogera nga tabikolanga kwegamba nga naawe bambi oyagadde mwatulira naye nga oyongera mu supu kyalisobose emabega awo okumukubira ku simu naye ate n'esimu y'empulira sikyayagala nagiguliriza wagambe wagijjamu mu simu ye nagiririitinga era enamba ye sigirina era ne lwankubira saagala nakulira kati abeerawa simanyi gye yalaga wabula mpulira akuba esimu bwe mpulira nga yeye esimu yange nenjijjako bannaye ate ebyo nga birimu olusirikale namukoowa era nakukoowa Nayigaga nakukoowa saagala kulira na ddoboozi lyo naye wo takutawanya ng'ono anti antawanya mukuba esimu ate yakuba eddirisa kale embeera bwe zityo newankubadde oluusi nga oba baali babbi gwe n'olooza nti yeye nze waliwo abaamulaba ng'akasuka ejjinja oba yagwa eddala omwenge gwa musule omanye omwenge nagwo gukola ekikyamu ogunywa gugenda mu lubuto naye ne gukwata omutwe ne gukutabula
negugwonoona oba oli awo nagwo guyinza omukolako ekikyamu naye nga sisobola kigumiikiriza embeera eyo. kale kati ngenda kuddira oba nga owanayigaga obubaka bw'obusembayo kansokenzeeyo wa mwami balina omugisha sooka nyumiza oyo asingwire omukiga asingwire erinnya ly'abakiga liringa ery'abatoolo mukiga n'abakiga bagayita kati asingwire oyo omukiga lumu ajja kujja kukube ebyo by'omwekyayisa kyayisa tansobola takusobola kati ogambye nti omwana kati takyalaba mwana we kati nga bwe nkugambye emabegaawo ajja kulaba omwana we buli weekend kati okujja okulaba tegeeza okyamwagala nze nawasa omukazi omulala wawasa naye okyamwagala gwe oba wamukyawa kyekimukugambisa buli sande sinze mugamba ye amanyi gyembeera anti era wamukkiriza singa wali toyagala yalibadde tajja nti tisobola kumugana omuntu alina right ze kati ajjewo alinyirira eddembe lya mukyalo kati mukyalo obwana anoba kati omukyala wange mbadde nkoze na puroguramu y'okugenda okumwanja kubanga oli namuteekayo omutalaka omuta ente bagenda ziza kati bazizza batya nze siina yazaala kasita kumanya kale ajja natandika okuyomba yajja oluusi najjako n'emmere y'omukazi wange nagiyiwa kati omukyala we nagenda okujja yajjako emmere ya mukazi we ku sigiri nasanga omukyala akaba ate yayiwa yaja emmere yali emukoze eki mwamumma emmere ate ffe twamumma emmere nze namugamba empisa zembi zezamulemesa okubeera ewange naye ate banaye asingwire naawe tubeeremu bw'oba olaba ABS kubanga mmanyi banga oli mu maka ga muntu oyinza okukeera ku makya n'ogenda mu maka ga munno aye n'oyiwa emmere nze nsaba bw'aba alaba ku ABS TV kati nze mwatulira mu lwatu oba mu bantu bonna mwatulira oba bw'aba tagiraba bamulaba bamugambe ne wange sikyamwagalayo kimu ngenda n'okusenguka wali nveewo n'omwana we bw'aba amwagala ajja amunoona amutwale ate omuntu yagamba nti wayingira ekkomera n'omwana agenda muttirayo kati mwana amutte olw'okuba afunye omukazi omupya ogenda kuzaala abaana abalala kati wetakyali mwana kati nkole nti ajje wange nalinyirira eddembe ly'omukyala wange ati gwe wamuwa ebbeetu gwe kyewali badde okola ng'omusajja wali badde oga nti ku sande omwana gw'omutwale wasingwire nze mutwaleyo omukyala oli kyeyankola nanvuma nze siina magezi ekyo nakyo kivumo bulijjo abantu bayimba nebagamba oli musiriwe omuntu n'oyimirira n'ovuma muzeeyi wange poze ekyataatawo muba mulina amagezi naye kati gwe byame byali bya laavu si laavu yaliwo laavu olina okukoma omuntu bw'oba omwagala mugambo ng'abantu bavuma bannaabwe ebigambo bannaye nze kyobusiru ndabanga kitononya ng'abantu bavuma bwe kiba kyekyamukukyala wakola kyabwereere naye omuntu okutuuka ewaka n'ovuma muzeeyi wange nze okuvuma muzeeyi wange yanzaala n'omugamba talina magezi ekyo kyali kyabusiru ate asingwire yatalina magezi n'omugamba talina magezi kintu kibi nnyo nnyo omuntu akuzaddemu n'omwana n'ogamba muzeeyi wo ofaanana ne mutabani wo tumuyina mwena amagezi thats very bad nze mwatulira bw'abandaba live nze mugamba aneesonyiwe era neesonyiwe kati omwana ogambye ogenda kusenguka mpozi nze ngenda sengukawo ne wali nveewo kati bw'osenguka ogendagenda n'omwana nze mbadde nsaba ogende n'omwana kasita asingwire naawe mukyawuliziganya ku ssimu omwana we bw'awummulanga naye ate ogambye alina gy'akola mu maka g'omuntu kati omwana of course tasobola kubeera naye mu luwummula osobola okumubuuza enteekateeka ye lwaki mba pulaningira mwamuzaala babiri mubyeteeseze naye ensonga enkula asingwire kasita obiwulidde va ku maka ga munno mwami balina omugisha yawasa yakukoowa yakumala kiruma ebigambo byenjogera biruma kubanga obukyawe buluma naye munange bwe bityo bwe biba kasita gwe wabyereetera anti wasalawo ovume wafiirwa noono yasalawo agaana okunaaba agaana okufumba agaana okuwoza agaana yenywera akengeke naye bwatyo bwe yafiirwa bannange olumu twagala okuvunaana abantu olw'ebikolwa byaffe naye nga biba bikwata ku ffe akati abaami baabano banyiivu naye njagala nga tetunaba kufundikira puroguramu eno
mutwe obubaka obwo obusembayo obwo eri abakyala oba abaami oba abaagala bammwe be mwatulidde. Kantandike nawe Ssebo. Banaffe abatulaba ku lutimbe lwa ABS television, mbadde mbagamba oba abakyala mbagamba omusajja mumukwate nga golodi kubanga kyekintu ekyebbeeyi newankubadde okiraba ng'ekitono kubanga ku ssaawa eno nze nayigaga nayewukana naye ate ekimukubya amasimu kitegeeza gyali yadiba. N'olwekyo weegendereze okyuseemu ku mpisa oluusi gw'onoofuna oyinza okwekanga nga mutambudde bulungi mu mbeera zammwe. Naye ate ekirala nze ngenda nakukyusa layini y'essimu ngule esimu layini nja kunoonya bakasitoma abapya. Si byangu nga bw'obyogera ekyolimba. Nja kunoonya bakasitoma abapya naye nakunaabira ddala sikyakwagala nakulira ku ddoboozi lyo. Ate singa tomwagala walikyusiza layini. Anti era saagala abeere nga nkubira ng'abeera ntawa. Kati oyo nayiga gayinza okujja ku mulamwa gwa layini ze za bizinesi. Kituufu. Mu blocking. Olwembe nja ku blocking oluusi akubire ku layini endala. Ng'omuggyako. Naye nze mpulira nga namukoowa mu mutima. Sikyayagalira ddala. Abakazi bakwate abasajja nga gold. Abasajja bakwate batya abakazi. Silver. Abasajja nabo fine balina okukwata abakazi bulungi naye ate muntegeeragana kubanga jjukira nasoose kugamba nti sifugibwa afa abunga so si kujja wange ate noyagala onfugireyo otandika ontwale ng'ekintu ekitagasa. Naye gagagwe nowawoma bwomi wasemba busembi kite pozi yagambye oba osobola okufunayo omusoga osobola okugumikiriza embeera zino naddala ezo bwebityo nga bwebitegedde naye nga si nsonga nayigaga enamba yange ebeerako ku simu osobola okunkubira nawe netuwanyamu netuwulira ate noono naye akwepankirako ayinza okuba nga naye alina kale nawe abalabi baffe bawe obubaka tube nga tukiggala ekiro kale abatulaba nze mbadde nsaba omukyalo oyo Prosi bw'aba nga ali mwetegefu bulungi asobola okujja wayiga n'amusabirako kubanga ayinayo emizimu egimucyankalanya kirabika omutwe gwe si mulungi ayinemu ebimulinyirira byosanga nga walaba okuwasa ow'omutwe ogutali mulamu abantu balaba batambula naye banange olumu weewaawo bagamba nti abakyala kati ono nga bwagambye nti omutwe si mulamu naye abasajja mwe mubireeta omukazi n'akwagala nnyo n'omudisappointinga ekivaamu n'atandika kwekola bintu bya kiralu olw'okuba nti wamugyako waya wamucyankalanya olwo omukwano omungi gutabula omutwe ekyo badde okimanyi ekyo nkimanyi naye olina okukoma ate gwe omanya nti nno ntuuse olina okukoma kati nze nga sirwana siri muntu anti temufaanagana kati bwaba awulira nga nze mugamba ku ABS TV mugamba nti namukooyera ddala afune kyakyo bajja ngwewane wahiga akusabire sikyakwagala nyabo jangu bakusabire ofune omusajja omulala ekyo nakyo kisoboka kale banaye mubadde balabi balungi programu yaffe nebadde tusubako Sheikh Zaid ow'Emutundwe wali ku Kasozi opposite University y'abasawo omulombi wa ddwa obagende ne wa Sheikh Zaid oyo naye nawe namwanguyira kale njagala nnyo okutumira mwenna bakyabadde bakumire ku programu eno era nga mbajjukiza kyagisubiddwayo yagirabye ng'etandise dda eddibwamu enkya ku ssaawa 8 ogw'emisana olya kyamisana nga bw'olaba Namwatulira era abalabi baffe abalungi eno program ebeerawo buli lwa mukaaga ekiro ku ssaawa 3 ntumira manager Robert Ranksi Swayez Kabite ne mwenna abalungi abalaba ne mwami wa Nice Nights nawe nkutumidde musule bulungi era mweraba yali basa gye nesiga nali ntereke